Full figure zemu buto okulumba akasuku agona malala mangi agetukuletedde abalabi baffe abapya twagala okubeera nga tubaanirizaako kyolina okukola kimu kwe kuba nti video eno gimpera like kussa n'okusubscribinga ku YouTube channel eno katubeere nga tugatandikira tutandikidde wa full figure azzeemu buto okulangira kasuku mbukasuku yali akwana full figure si gwe mulundi ogusoose okuba nti nno full figure alumiriza akasuku okumukwana n'amugaana kakati nno azzeemu buto okutusa ensonga katubeere nga tukuwa akatambi kano abana bwe bati babanga beewaana ne ku masomero gye twasomera nga omusajja nga mmanyira nze anti onkubaamu oddamu omulaba ng'ali luuto nze nkubaamu anti oyo abatabana gwe mbajagadde gyalunfunisa ozamala gufunamu gwe maye abasajja betwayendako twataafunamu mbuto twali tetubaagala betwayagala betwazifuna mawadde kyono tontama omala ganfunisa olubuto manyiruwo olufunika lutya ne bemukekerera ku bantu nembanga ebisekoko tompekererako nze tontuyanirako kumpunyirira nsu mujja muzonga video sajja abagamba ogalenzi mwentu yozigenda bafa ozali abalimba eri ku kigozi video eri waggulu kuba fix oba kuba huku eji bano boogera newebaka bwewebaka nokakala notandika okuloota bajjajja bunoonoonya ebijja byewammwe tonzirira bano oyinza okubajjawo n'osembeza eri era nze ndaba abantu wano abasajja abanneegomba nga bankwala ne mbatunuulira nga wetakulira kinno okwana ki ogenza okanga nze ndi mukubo lyonkwana gwe kuba ndi bonna natunyanga bakasuku nga bankwala nentunuulira ebiwojjolo naye nga kati onkwana gwe osaana okunfiiramu nga tukyali ewa full figure avuddeyo n'atabuka lwaki atabuse lwa Ssenkubuge kuba nti no munnange ayise president wa no Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuwa ekitiibwa ekya president amugambye nti tokiddangamu gwagamba tokiddangamu nno ye mukama we ku Salt Media kakati namugambye nti Bobi Wine si president ali omu yekka mbu munnange ye president Museveni katubeere nga tukuwa olutalo lwabwe nga n'obukambwe ng'ayanukula principal president wa National Unity Platform president ki wa National Unity Platform mumu tusibyeka mwebintu obutumwa mwogera ebigambo bitagatta mumulese ne president abeera mu ggwanga president Museveni ebyo byogera bya Idi Amin dada president abeera omu kibire president wa Rotary otunyonyola fodongo nyama ya ukafuka fenyere bugale bes bakimpagama bonna bakimpugu bakimpungonyo mubayita ba president owawa mama ononye gwanga lya president abeera Jennifer, that is a political maha. Oba champagne temutongera. That's political maha. The president oyogeza ni go. Bikutumbe. Basajja bakulu kwefula kino mwefudde kyovola ba oyo mwana natero obatuma bakyala bamwe. Bagale lero bakyala bamwe baba bombereze mmere. Debate eyo abantu beewuunyiza nnyo. We should focus on that debate. What we are yabuziza n'agamba nti mwali mu kuziika. Waliwo yakyogedde atya. Sagala kulya nawe osobola okukyogera baali mu kuziika. Yakanyini n'ayimya n'agamba Museveni yasesegirinya. Era yabasiba n'atuuka n'okubatta. Iye kenyini. Yatta abantu baffe. Ne muwozi mutabani we ye kenyini esawa ya lero mbuga mukuzika yaliwo baliwe wamu nga bakimanyi lwate bamwatulira mama wasaginya yena agamba nebaza nnyo wekitiibwa mpuuga nga n'okuzika tekunabaawo kubanga buli kintu akikoze atulambudde
atujjanja batabadde. Subscribinga, likinga, ateleka obubaka bwawo mu comment section neera nga tukyali munnange mu kuba nti no bakayana nti Bobi Wine alina kuyitibwa president ne Royal Wanupu yakiguddeko ku mukolo. Yabadde ku mukolo ogumu munnange ne yeeyanjula nga ye lawyer wa His Excellency okitegera Robert Kyagulanyi Ssentamu afande najja okitegera naloka nga batokiddangamu. Tumanyi omukulembeze omuyeka ye President Yoweri Kaguta Museveni katukuwa akatambi kano. Atamanyi nzero ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Oh, okay. Okay, honorable client wange. A point of information. His Excellency Yomuye Capital Yoweri Kaguta Museveni. Thank you, Brigadier General. I'm sorry, I'm deeply sorry. He has said sorry. Ng'enkola yaffe bweri mukwano twagala okubeera nga ate tukubuuzaako gwe omulabi waffe wa Newspark Channel. Tutandise ne Namulindwa Aprosi, Idi Mubaraka, Nabirye Justin, Sazi Moses, Omwami Musisi Jona Asesanga, Jenny Nachanja twagala okutumirako ku Jenny Mutoni, Twina Nakabonge Evelyn last born night tukutumiddeko, Sheila Ogambotya Adija ne Nabosa Belden. Abono betusobodde okubeera ntuno tukonako abala tugenda kubeera nga tubabuuzaako maaso awo. Katubeere nga tweyongerayo. Jeno Muhoozi avuddeyo n'atabuka era munnange n'alabula n'alyoka agamba nti tebagenda kuttira muntu ku liiso yenna anaabeera ng'agezaako okutabangula emirembe. Okitegeera nno era Jeno Muhoozi agambye nti bajja genda maaso n'okukwata abo be basuubira nti no munnange bayina emisango egy'okwagala okuba nti nate batabangula emirembe ejiri mu Uganda. Katubeere nga tubikuwa. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring all those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Ensonga munnange za Honorable Sewanyana tezinnagwa. Olunaku olw'eggulo Luswa Luwemba yavuddeyo n'abeera ng'ate akuba ebituli mu ebyo Sewanyana bye yayogedde nti munnange Honorable Mpuuga yali emabega w'okusibibwa kwabwe. Ebyo nno yabiggyeewo n'alyoka agamba n'okugamba nti omugenzi yagenda okufa mu nga tayagala kibiina kya Noopo. Kale ago si ge tukuleetedde. Nsereko twogera ku Muhammad Nsereko era ng'ono yali nfanfe w'omugenzi Segirinya munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate alabula Honorable Sewanyana. Amugambye nti aveeyo ayogera amazima kubanga bingi byamanyi era nga Sewanyana ye yabimugamba. Kaakati waataaveeyo kwogera mazima ye agenda kuvaayo abeere ng'ate abyogera. Ensonga nno zitabuse. Oba munnange Sewanyana yayogedde lwa kaadi nze naawe naye nga bonna abali mu kuvaayo bali mu kulaga nti nno Honorable Sewanyana yalimbye amanyimbu ekituufu. Sewanyana, the earlier you speak out your mind the better. Nkyogeredde wano. You've told me many words. Sijja bikwogerera. And you live in pain because of the same blackmail. Abaana bwe babata ne bagamba nti ebyo tetubyogerako ebitalina makulu tetubiwa bakulu omanyi oba babatadde omu n'abuuza n'okubuuza ye babatadde batya. So you wanted this guy bebamu be bagamba bamusiba
abasajja bwe bagenda ne bakola buli kisoboka ne baba grantinga bail oli n'agamba balina otunyonyola baabatadde batya. Lydia Jasmine munange y'omu ku bayimbi abatatera kubeera mu ntalo ne munange avuddeyo n'ava mu mbeera ki ekimujje mu mbeera yabadde ku Comedy Store ng'ali mu kuyimba alina outfit gye yayambadde bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula olw'ennyambala eyo byoli mu kulaba byebyo bifaananyi outfit yeyo munange ate eyamuleetedde obuzibu naye avuddeyo ku mutimbagano gwe n'abeera ng'ate ayombesa bannaffe aba Big Eye omukutu ogwo mugutegeera ddala bulungi ku Facebook nti omukutu guno guzze nga gumuwandiikako bikyamu byereere obanga gumuvuma obanga guwandiika biri negativu byokka byokka okitegeera kaakati avuddeyo nalyoka agamba nti kimala nga wooli mu kulaba screenshot ey'omunange Lydia Jasmine avudde mu mbeera n'abeera ng'ate atabukira omukutu ogwo naye katuddukako mu comment section comment section leero gwagenda okubeera ng'ate obyesomera ffenno tubikuteereddeyo simanyi oba okkaanya n'abali mu comment section oba nedda naye nga bo ebyo bye bityo bye bavuddeyo okubeera nti nno boogera ku nnyambala ya Lydia Jasmine okitegedde nno mukwano outfit eyo yaleese obuzibu era nga Jasmine yavuddeyo n'alyoka alaga nti nno biri ebifaananyi ebyateereddwayo mbweyo yabadde edit kaakati n'abaako gy'ateekayo eyo gye tuli mu kukulaga kaakati ng'akulaga nti biri eri byabadde babyeditinzeemu naye nga outfit yamunyumidde bw'atyo bwe yafaananye kati simanyi oba okkaanya ne Lydia Jasmine oba okkaanya n'ebifaananyi ebyasoose okuba nti naate bifulumizibwa katubeere nga tweyongerayo senga kulannama munange ali lw'eggwanga amawulire twagakwaya agenda n'omwami we okuba nti no beeriira ku nsimbi yeyagalidde bannange ebweru nga wooli mu kulaba ekifaananyi ekyo munnange omukyala akola bibye akola bimusanyusa ate mukama munange yamuyamba n'alyoka afuna omusajja afaayo okitegeera nno mukwano kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala akatambi kano njagala kubeera nga nkawa bannaffe abakatuliki twagala okubayozaayoza munange olw'okufuna paapa omupya okitegeera nno mukwano paapa omupya ye Robert bannuupu bali mu ssanyu bagambye nti no president wa nuupu ye Robert Papa omupya ye Robert obanga mukitegeera naye nga akatambi kano kagenda eri bannaffe abakatuliki tubayozayoza olw'okufuna papa con il dialogo con l'incontro unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare ne bannange entambi asabula avuddeyo n'abeera nga asabula Namukasa ate nga Namukasa mukwano gwe agambye nti Namukasa alina TV ezimu z'atasobola kuba nti naate akolako ng'olw'endabika ne Namukasa talabika bubi bannange naye abasajja kibaagala kikusobera kale katubeere ng'ate tukuwa akatambi kati tosobola kuleeta Namukasa ku BBS you cannot Namukasa alina kukola ku Star TV munyanya y'eggwanga ne ku baba Namukasa nzenze sebusesi Namukasa mukwano gwange tugenda kukola enkya nzenze sebusesi Namukasa you cannot work on BBS lwaki bayina bano mibiri futi mukaaga tobalaba bona babeera bawanvu wagufu bayina emibiri si mumpi nnyo ata asobola ate Black Sugar tasobola kola ku BBS positive CBS Black Sugar talina eddoboozi ddungi oyo mwana eddoboozi erwomera nakimugamba ku radio Black Sugar ne eddoboozi si ya TV lina bali ya radio TV shaza commanding voice kino sikwogera bubi but I agree with you kati gwosoma oli mu kusoma mawulire nange nakimugamba bajja kugamba TV presentation obeera ng'oli muwala it is the face value ne wobeera nga output yo eri nga 30% but face yobeera nga nnungi nga 80-90% ojja kusinga ono mbu content ina 70%. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section katuddukeko ewa Pressure 24/7. Oh. Pressure 24/7 tasabula ne basabula. Avuddeyo n'abeera nga asabula Vairota.
jjukira Violet alina engeri gy'ayambalamu kaakati n'engeri gy'akolamu ebintu bye baavuddeyo ne babeera nga bamusabula. Tetugenda kulwisaawo akatambi kaakano. Nze sisobola kukwata n'ensasula ssente zange mbungenda kulaba mwana bw'ati era nze Mukama nsaasire nga bino ebyekisiru binsanga nga biyise mpunze nga mmala obudde nga mbungenda kulaba omwana bw'ati. Ekisooka ddala tugamba bamuzaala mu 2003 simanyi oba 2000 oba buto bwe bumutawaanya naye ate obuto si bwe bumutawaanya kuba abaana ba 2003 balina emyaka kati 24 oba 25. Alinga gwe bazaala mu 1990 talina class. Nekibuguutana nga akyusa emabega mulabe bwe yali afaanana awo ng'akyusa emabega oba yali wange obwana abugjeewa neyekubisizaawo ekifaananyi laba bwe yali afaanana ng'akyusa emabega yenna ng'alinga omuzannyi wa katemba bano bakazanyiikirizi abambala ebigoye ebicaafucaafu ne bazannya katemba saidi mira oba akaama kacyogamu abamanyi obuzannyo kigenyaagenya simanya Zubairi ono alinga agenda okuzannya obuzannyo buzubairi alinga agenda okuzannya obuzannyo butakwatagana obw'Abannayuganda. Oyambadde kipanti kipajama kati mundawo simanyi na kumanya bannange. Ffe twasalawo wano ku Newspark Channel okuba nti no tukutuusako amawulire g'omuwala ono ayitibwa Ababirye abambi ayagala okuba nti no afuna obwenkanya olw'omusomesa ku ssomero lye yali asomerako munange okuba nti no yamuleetera okuba nti no results ze munange tezikomawo eza ICT nokitegeera no mukwano kaakati akyagenda mu maaso n'okuba nti naakola vidiyo ez'enjawulo nga asaba abekikwatako baveeyo babeere nga bayingira mu nsonga ze katubeere nga tumukuwa. Million questions and many questions to the DPP's office. Let me take this opportunity to welcome all Ugandans to this video and I greet you all. My name is Babide Precious. Today, 9th May 2025, I want to speak and amplify my voice not for myself but for every young Ugandan and Ugandan who has faced injustice and kept quiet. Yesterday, 8th May 2025, I visited the OCCID at Kawempe police station. It was a respectful and productive meeting. I wasn't arrested. I wasn't wearing a mask or hoodie to hide my identity. I was treated with professionalism. By this, I still believe some police officers still believe in doing the right thing. Mr. Chimuli was wrong in his audios anyway. But let me take you back. I officially reported my case at Old Kampala Police Station on 18th November 2024. I have a case file with me and the reference number. Let me show you on this document from police. So that was the date. There we can see the reference number. Then we go down and we see the stamp of the police. Yeah. Now, here's what is disturbing me. The regional state attorney at LDC Chambers wrote that I reported my case after INEB results being released on 11th February 2025. And that is why my file was taken unserious. How can this happen? How can a top officer ignore police records that show clearly when the case was filed?
So in this case, who is misleading who? Is it the old Kampala police station that failed to present the file truthfully, or did the state attorney decide to base on his ruling or something else? Those questions, I want them answered by the DPP herself. As I speak today, I'm preparing to walk into the DPP's office, head office, with full copies of the invitation letters that Old Kampala police served to the HM of Kampala High School, the Heritage of Kampala High School, and Mr. Chimuli on the date 18th November 2024. Each clearly showing and bearing official file references and number. File reference and number. I am ready to hand over these documents and ask the DPP herself, is your office being misled, or is someone deep in sitting on the truth? Let the state attorney at LDC deny these facts publicly if these letters were not from Old Kampala police station. Now, let us ask a hard question. Why would a case this serious be misheld and understood like this? I have been hearing whispers that money was exchanged to kill my life and to kill my future. The way the state attorney at LDC and Old Kampala police station have handled this issue slowly, suspiciously, and with defying facts only makes these whispers look true. Bwetyo tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel gyekumireko mukwano sawa yonna tujja kubeera nga tetukuleetera amawulire amalala agetunaaba atufunyewo. Beera bulungi, weraba.